Kalebo Fiona Nyamutoro oliye Mama Halima Namakula no abantu abo singa oba nkyogere ntya mu bufa abaavu empalana yandibadde nga eri ku level ndala nnyo. Jjukira oli mukyala Eddie Kenzo ate Halima Namakula yasooka kubeera mukyala wa Eddie Kenzo ate nga Mama Halima Namakula ate abeera oba anti wa Halima Namakula kwegamba naye bo ebyo byonna byagwawo era kyeva olaba nga Halima Namakula ne Fiona Nyamutoro tebalinaako mbwa era kyeva olaba nga Eddie Kenzo ne Dr. Muza tebalinaako mbwa era kyeva olaba nga Mama Halima Namakula ayagala nnyo Eddie Kenzo era akugamba nti Eddie Kenzo alina ekintu kyakyusiza mu music nti yabawa essanyu kwegamba ebyabagagga binyuma era olaba nga Fiona Nyamutoro yagenda nawa Mama Halima akafuba none ebyabaavu empala n'ebaawo era maama ajja kukola ati kugambye naye nga byonna bigenda mu maaso nga tutunuulira ensonga ezitambula. Minisita Balamu Balugahala avuddeyo n'akukulumira ba bloggers wamu ne ba youtubers mbwe engeri gye mukuttemu ensonga za Martin mbu si kirungi naddala kubanga omwana muwala Tina bamukozeeko interview ne bamutunuza mu maaso ga kamera bamu interviewinga agamba nti kyabulabe nnyo omwana oyo kubanga mwamulaze face ate nga omusango oguliwo musango munene nnyo nti Martin bamutta ku lwa Tina ate Tina mutandise omukolako interview akyali mwana muto mumutadde mu kamera face ye mugiraga nti kibi nnyo nti omwana oyo psychologically naye mujja muto kyalinga so agamba nti mukozese bulungi omutimbagano era ensonga z'abaana abo ababiri oli essaawa yakakati mugenzi naye naakyaliwo nti bambi mulekeraawo okubanga mukola ebintu ebyo naye nga byonna bigenda mu maaso. Ono yavuddeyo nga mukambwe agamba nti Tina essaawa eno yandibadde ali mu kkomera. Oyo Tina ayina kubeera na ku poliisi ne taata we. Ekisooka bakwata omwana wa Bendi ne bamala okumutta owulira bonna ne baddukawo bonna n'abato ab'emyaka ebiri bonna owulira temuleeta bintu bya kisiru wano nti agamba nti ekintu ekirimu okufa tebaagala mumanya oba simanyi bakola batya era ekintu kino yaddenga abamu bableminga Mama Martin naye wotunuulira ekintu kino owulira interviews ez'aba neighbors n'owulira interview eya defense ate n'owulira interview y'abatina tebigatta. Defense ye yakkattiza n'agamba nti omusajja yagamba omwana ono nnaku lwaleero nnyina omutta nti era yakuba omwana okuviira ddala ssaawa nga 2 okutuukira ddala paka ssaawa nga 5 eyo omwana gye yafiira. Kitegeera ekintu ekyo era n'abatuuze bakikattiza nti yakuba nnyo omwana okutandikira ddala ku ssaawa nga ezo 2 paka omwana we yafiira. Kakati bano bo kye baliko bambi abaana bali mu kudifendinga taata waabwe of course oli Martin ye yafudde tasobola kweyogerera balina ogezaako kubanga bawogera badifendinge taata waabwe. Omuzadde yenna afuna misunderstandings n'omwana tekitegeeza nti omwana aba tamwagala. Abamu bakikola ku disciplininga abaana baabwe. Bingi nnyo ebikyagenda mu maaso era bingi nnyo ebikyalanda. Nze bwe ndi just kubanga nkutuusaako amawulire n'ebigambo by'abantu oba endowooza z'abantu ze boogera. Ono yagamba ati omwana omuwala yandibadde under investigations ng'ali mu custody ya police. Taata omwana natuuka ne time namugyako interview eyasse namugyako wakite mukozesa mitwe gyammwe era ng'ogobera ba YouTube bannange eno story enyuma ne bannange n'omwana asaanako omwana museegu nnyo
oli musiru mada eyasse omwana w'omuntu bamutwala kamera bamuggyako interview omwana eyavuddeko ebizibu kati bamuggyako interview on daily basis n'ayogera mu kamera. Are you stupid? Oli musiru. First suspect to answer yoyo muwala. Second suspect bazadde bomuwala bali mu custody. Bazadde bomulezi bali mu custody. Naye kati neko bakuteeba bamutunuzaamu kamera ayogera simanyi abadde ajjanga ng'obyogera luddawa. Mu nsi ezaakulaakulana bagamba nti tukukutte olina eddembe okusirika kuba byogenda okwogera byonna bigenda kukozesebwa mu kkooti ng'obujulizi. Tukuwa chance mukubira looyawo. Mu Uganda n'okwata suspect nga yasse omuntu n'afuna time oyogera bamulikodinga. Nawana interview mu Uganda. Suspect omwana ba interview ba YouTube bamujjako interview n'ayogera ng'akyali awo atambula. What kind of nonsense is that? Bwetubavuma nti muli basiru nga munyiga. Uganda, the whole population mwetaga mindset temusobola kulowooza. Kyovula Museveni atusse nga mutandika kudiscussinga ku death. Yafudde bubi. Bandi badde bamusenga apozinze. Yafudde mu ango mbi. Yabadde mubi nnyo. Si yabadde amusaana. Yamusse bubi. Lwaki yandibadde amutemaatema? Oba yandibadde amutta nga muddamu such stories kubanga temumanyi. Muli green about the law. Nga Museveni yabatega diversion after diversion. Temusobola kufumitiza mboozi ki ezitambula ki kye bakulietinga. Temukyasobola kudiscussinga ku incidents eri mu Uganda ne insecurity mu discussinga bintu bya Museveni. Senkugambye wetulinye okubanga tugakutuusa kamawulire nga wegatambula ate ono ye akukulumira Mama Martin gwagamba nti yakola obulagajavu naye nga temumanyi abazadde be bayitamu naddala okubanga balwaizinga abaana bali mu myaka egyo babeera anirule nga wamu tebaagala kuwuliriza. Kakati ono ye eblame agitadde ku Mama Martin. Story ya Martin events wezigenza unfoldinga abamugenze mujja kyusa judgment yamu nti twabagamba ati first nze nafuna chance twalina Saimoyo netuuka gye battira omwana ne mama we gy'abadde abeera emboozi yali mpanvu nnyo ebimu nga tetusobola nabbisa ku mpewo olw'okuba nti oba muzadde oba muntu mukulu naye ne tubagamba nti mujja kugenda mu story mujja genda mukyusa judgment like as events unfold eventually kyekituuseewo. Kakati omusajja ono omwana yatta omwana twabagamba nti wali kintu kyenkana kutta era omusajja oyo yalina ensobi yasirwala ekintu kimu nti yamma chance eyogera n'omwana ono nti omuntu nga bwe yali yamukwatako ng'ali waka n'amubonereza ne bayita ne chairman ne bagenda ne ku musaayi biki guno gwe yamusanga yali alina okutulwako naye ng'omuzadde kuba yali amusinga amaanyi ng'omulenzi oyo talina kyayinza kukola naye yali mugane tutuula awo yalikoze eki yalitudde nti n'ambuuza nti kiki ekikuvaako okujja wano nga naggobawo tomanya out of fear omwana ono osanga Martin yali openings up eri taata w'omwana amugamba nti si jogo si kamanyiiro naye nina embeera gye mpitamu bweti neki ne bweti era ndi wano okusinga partly kunnyamba si nnyo ku mukwano kati omusajja ekyo kyekyamulema naye ebintu bigenze bitambula osinziira walaba ku interviews ezivudde twakola ku Brown nga twakatuuka ne Saimo gye twaddamu nga tuli ewa defense gye twakola nga tuli Mama Jasula olaba nti stories ezo zonna then eno y'omwana muwala olaba nti stories zikontradictinga nnyo ku story y'amaano biri parallel nnyo. The question is kiki ekiyinza okuvaako omuzadde alimbe ku mwana we mu bulumi bwalimu obungi ennyo lwaki aba ayogera ebigambo by'obulimba era amaanyi agajjawo agafulumya ebigambo by'obulimba nakyo kibuuzo kiri awo. Nabagamba nti first nga story netandika ne bagamba nti byonna it all started with the mom amu ne bajajinga naye nsomanyi ku mazima ne mbanga sigaddeko bwomu I stand by the truth ever ne mbandiko bwomu nga ge mazima
nga nabagamba ekisooka ati first magamba maama ali responsible for each and everything buli kimu kiri partly ku ye abamu ne mujajinga naye investigators and frauding mugenze mukiraba nti obuzibu bwonna bwava ku maama omusajja oli yalimu yatta omwana wa munne mu Bulumi yamumma omukisa ogwogera naye naye yandogedde naye ng'omuzadde namuga kiki ekikuzaalo nga naggobawo tweyongerayo era tukyali ku nsonga yemu naye ye maama Martin Awanda Muliro agamba nti kagwake ketwonye ino okufuna justice y'omwana we ebyo byonna ebibozibozi bye bafumba nti ye tebijja mmulya agambye ebibozibozi bye bafumba tebijja mmulya ayagala bwenkanya omwana we yattibwa gamba gwe olabye omuwala ono ng'ateekawo kye bayita embeera y'abantu omukwatibwa ekisa bwekaabya obuziga kikuletedde okulowooza nti n'omwana ne tulina mubuusa amaaso yandibaamu ekintu ky'amanyi oba omukono mu nfa ya mutabaniwo kituufu nnyo obuzigaziga omuwala bwakaabye n'ekiboozibozi kyabwe nga bwe bakizimbye abo balowooza kibajjako omusango kindeetedde okulowooza nti ekituufu omuwala oyo ayinza okuba alina kyamanyi ku nfa ya Martin ayinza n'okuba ng'akinamu omukolo era nawulidde wano obedda bwe boogera nti kati gwe bakuba n'oyingira mu kisenge simanyi wafuluma otya awo nawo wabadde abantu beetaaga owuliriza simanyi n'oluggi tebalugala simanyi waddewo ekintu awo ekyabadde nga tekikwatagana bulungi mbuze bamala basooka kukuba ffe mbu ate ne tweggalira simanyi oluggi talugala wabaddewo emboozi awo gye saategedde awo nawuliddewo ng'omuwala annyonnyola mu baatukuba ekisenge kiggala tuba tusobola okugulira batukuba ekitata n'atuggaliramu naye atuggaliramu tuba tusobola okweggulira babagaliddemu ate mweggulira mutya nange nawulidde awo tuba musobola okweggulira mutya awo bonna biyindaga nti omuwala ono yandibanga naye tumubuusa amaaso nga naye y'omu ku baali badde munda oyogedde nga maama nga tufundafunza bugambo ki bw'oyinza okuwa mwana ono ekintu kyasiize ekifaananyi kyasiize mu baana babalowooza nti nno bino ebyokwekaabya bagenda kuwona omusango n'okulimba okubuzaabuza obujulizi nga baliweteka emboozi kiki ky'oyinza okugamba famire eno ng'erowooza eyinza okubeera ng'esumattuka okubeera ng'ofuna obwenkanya kiki ky'oyinza okubagamba nti gw'ogenda kutuula butuuzi obaleke bayineyine oba basaaga bagenda kakasa ntegeeza famire eyo n'abantu abali ku sayidi yaabwe era nentegeeza n'abantu abali ku sayidi yange nti nze maama Bukenya Martin ndi mukazi muvumu bintu bibiri mu bintu bino ebyantiisiza pengepenge ne kano kankoogerere ddala ekisooka okufa kw'omwana wange kwantiisa nnyo kikangabwa ky'amaanyi ekintu ekyokubiri ekyantiisa mukuno mu nsonga zino era ekyanzija nayo mbanoonye mwe batendepenge n'abalala bempise ku kyalo zammwe ekyokugamba nti Martin yali yakuba mwana munne ku ssomero ly'e Kawanda ebyo ebintu bibiri byebisinza okuntiisa mu zino ensonga tewali kirala kisobola kwogerwa kisobola kuvaayo ebyo ebintu bibiri ekyokufa n'ensonga eri eyanzijjayo endala z'ensonga bbiri ewasigadde tewali kirala kiyinza kuntatiisa era ndi mukazi muvumu ngenda kukola kyonna omwana wange akufuna obwenkanya ngenda kukola kyonna omwana wange agenda kufuna obwenkanya ndakola kyonna penge ekintamu nti ngenda kukola kyonna omwana wange agenda kufuna obwenkanya obwo omuwala byalowooza ne famire n'abantu babamuwa amagezi ti bwonna oyogera kino nakiri kigenda kunafuya omusango tewali kyekigenda kukyusa tewali kyekigenda kunafuya nsigala ngenda mu maaso era obwenkanya bwa Martin nga mbubanja Martin ajja kufuna obwenkanya Martin tiyagenda kulima sizoni nti mugwomwenda akomawo Martin namuziika era talidda ati ng'asigaddeho ngenda kusimba Nakakongo omwana wange ateeka okufuna obwenkanya bambi kwegaba maama gwomenyawo kino kyebagambye kati mu bufunze tumenyawo ekyogamba nti omwana obadde omulabirira omwana afudde omulabirira temuyombangako taddukangako waka tufundikire programu kali nfunye na mwana wange omwana abadde nkana nga n'okusasulwa asasulwa ng'era omuwala oyo bwe yakikatiriza nti ku dduuka tuba bize
kuba wide ng'akyogera nti bakola nnyo kuduuka baba bize nkikkaatiriza nti omwana wange mbadde nkola naye nasiiba naye sefana nkubutakkaanya bonna naye kubanga abadde na muvubuka ali ambo abadde muvubuka omukkakkamu sirina bubakkaanya bonna era tanvanga kuwadde nti ekiro kimu tasuzeewo omwana wange avudde waka obututulawo lunaku lwe namuziika kale mama ebbanga lyamaze zennaku zamaze nga sisula naye naye omwana wange mbadde naye obwenkanya mbunoonya ate nja kubufuna tebalina kyonna ojja kukola kabakole batya obwenkanya mbunoonya era nja kubufuna. Amina mama tweyanza nyo mama tweyanza ege zino ensonga za Martin nzibu era byo biwanvu kubanga essaawa yakakati kyomukirize mugaanyi omuwala tasobola kwogera ekyaddala ate era naye ayinako abamuwabula nti bakubuuza yogera bwoti bataase taata kubanga omufu ye aba talina amwogerera tagenda kukugamba nti kino kyaliwo ekiti nakiti kituufu kyo tetuganye Martin yaliyo ebbanga eryo lyonna naye ndowooza teri muzadde atayagala mwana we era ayinza okuba nga maama yamupanishingamu ate omwana ye n'akola ki naye era muba mujjukira bulungi nti ne Tina yakyogeddemu nti omulundi ogwasooka baabafukamiza ye nga Tina ne yeetonda Martin n'agaana okwetondera maama we naye taata we era agambe nti namukoonangako ne mugamba Martin naawe weetonde Martin n'agaana. Era mu interview eno Tina yagambye nti twatuuka obudde Martin n'agonda ng'ayagala yeetondere maama we naye ng'olwo amaze okulwala olwo nga yeekyanza avudde ewaka azze ne waba Tina. Bino ebintu si byangu byakutegeera naye nga kyonna kyekiri okuttako kutta taata yajja kufeesinga ate ebigambo ebyasooka mu batuuze nabyo birala ebyasooka nti taata yakuba nnyo omwana era ne defense n'agamba nti yamukuba bubi ogugwo gwali gunene nnyo ng'akubisa amabulooka akola ki nti n'alayira n'agamba ngenda mutta ebyo byonna bikyaliwo kakati byo bikyali biwanvu naye nga ffe tubaawo just okuba nga tukutuusaako byonna nga bwe bitambula byonna nga we bigenda waneno mu maaso oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo era tujja kubanga tubikuwa naye nga byo biwanvu byo bikyali biwanvu amazima gajja kuvaayo mpola mpola naye ng'essaawa yakakati awo wetuli.